waliwo omuvubuka ntegeezeddwa kuba n'abasajja bayinza okuba baamusse oba nga bamutta leero era njagala message eno etambule. Omuvubuka ono bamuyita Matayo. Najja ne mupostingako video era n'etambula. Matayo omuvubuka ono ali ku TikTok. Ayo Katonda yamuwa obulamu n'obwongo alengera ebiri maaso. Matayo y'omu kubalagula nti Yoweri Museveni agenda kufa. Matayo n'ayogera omwaka omutuufu nti omuntu omu yazaalibwa mu mwaka 1936 era omuntu ono ali mu East Africa nti agenda kufa. Muwulirize emboozi eno kubanga ndi mu bagamba facts. Matayo abasajja baamukwatako lumu abasseemwayi ne bamuteeka mu kaduukulu ne basibawo bulungi. Bugenda okukya ng'ali mu mmotoka yaabwe wabweru omuli emmundu nga mwatudde naye nga oluggi lukyali lunywese bulungi. Kaakati omuvubuka ono Matayo abasajja bano mu bwongo bwabwe mu busiru ku byayogera ku Museveni ng'ebimu bituukirira baagala kutta muvubuka ono naye temukigeza kambalage ku Matayo mwagala kumutta. Era emboozi eyo bwe yanguddeko nga bantegezezza enzita gye mwagala omuttamu olw'obutiitiizi wammwe, lindako mubalage Matayo kubanga bano abasajja bassa abantu era batta abantu. Yono Matayo omusajja oyo agenda kutuka. Waliwo omuntu agenda kufanga yazaalibwa ku mwaka 1936 naye omuntu ono abula ebbanga ttono ddala ate muntu w'amaanyi okwetooloola ensi eno naye sigenda mwogera linnya kati omulindirire bwana amara okufa bajja kuba babawo ebyafaayo bye nti yazaalibwa mwaka guno. So mulinde omwaka guno omuntu agenda okufa mu guno omwaka. Kati wuliriza yawambibwa awo Enankulabye azze ayogera ebintu yalagula ku Kyakyagulanye Robert Center mu Bobi Wine mu Kaluka 2021 era n'addamu ennaku ezo n'alagula ku Bobi Wine message n'ategeeza nti oyo Kyagulanye waliwo abaali bagenda okumutta. N'agamba oyo Bobi Wine waliwo omuntu eyali mu mission ng'amuliraanye n'omuliraana ey'okumusaanyaawo era twagenda okunoonyereza nga information ntuufu. N'alagula n'agamba nti Kyagulanye Robert Center agenda tuula mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Matayo n'akyogera. Matayo si musajja wa bulijjo. Matayo yalagudde n'ategeeza Yoweri Museveni agenda kufa. Busajja wa Museveni gyali ne gamumyuka. Museveni yatuukako n'agamba omwana ono muleete muteeke mu intelligence aweebwe ssente. Matayo n'agaana. Solomon Kaweesa akola ku NTV yakyazanga omuvubuka ono n'ayogera ebintu ebingi era right now ng'ebimu bigenda kwapeninga ebirala byapeninga. Kati bano abasiru ba Yoweri Museveni baagala kutta muvubuka ono naye mugeze muto omuvubuka. Omuvubuka ono ali mu sseemwayi mwamuwamba muli mumutulugunya mulowooza nti musobola okuggyamu obwongo bwe, mulowooza musobola okumumalawo naye mbalabula bannayuganda injustice yonna ebeera ku muntu
newe mbate mumuwagira muyimirye n'oyo omuntu kubanga ekyo kye kisinga obukulu. Bano abasajja right now as we talk bali mu mbeera ey'okutya, bali mu mbeera kubanga Matayo empamba gye bamuwambamu muvubuka yali atandise okuyamba bannamagoyi, bali awe nankulabye abawadde ebyalaani akoze eki, era nga ayina omukulembeze omu yalina kyeyogera ku mutabani wa Museveni nti naye bagenda mukuba amanda. Matayo n'akyogera kati abasajja ne badda mu kukola ki mu kutya. Ensonga ya Matayo ngimaze, nsaba muntagingire abantu bano wammanga. Joyce Baagala Secretary General NUP, David Lewis Rubongoya, kati amawulire gano ngenda gafulumya. Nsaba muntagi Honorable Medadi Lubega Segona akali amaggwa, muntagingire Tebandeke Charles ombaka we Baale, muntagingire Alan Sewanyana mbatandikire video. Gye buvuddeko mwalaba ow'ebitaano Mathias Mpuuga ng'atandise ekintu kye bayita Democratic Alliance, era nga waliwo ekibiina kya SDP. Ekibiina ekyo Michael Mabike yakikulira kati. Kakati ekibiina ekyo nga kigenda kweggulira mu ekyampuuga agenda kiteeka mu SDP. Kakati omukyala gwe bayita Joyce Baagala Ntwatwa akiikirya Mityana azze awanjaga ayagala kudda mu NUP era ayagala kwatira abantu b'Emityana flag ku National Unity Platform. Era waliwo n'akabinja k'ababaka naddala baali abagundi G20 abatuula ne Joyce Baagala nga bamumatiza jangu weesimbewo Emityana. So President Kyagulanyi oyina okwegendereza ne bakama baffe. Waliwo meeting eyatula ku Popopo mu January ng'ennaku z'omwezi 12 ne basalawo ababaka abamu nga bakimanyi bayiza obutawangula ne babagamba mwe mugezeeko mulemezeeko musigale mu NUP. Bwe mumala okuwangula nammwe muteekewo resistance. Nga bino meeting eno yatula Mathias Mpuuga, yalimu Samota Lubega Mukaaku, yalimu Michael Mabike, Enule Lubowa n'omukungu omu ng'ye essaawa zino yatyamu okuyingira ebyobufuzi olw'amaanyi ow'ekitiibwa Kyagulanyi g'oyina. Mukama wange President Kyagulanyi njagala message eno ekutuukeko bunnambiro kubanga waliwo ekivugibwa. Waliwo abaka ba Parliament bagenda kujja mu ofisiyo bakugambe Segona ayongerwe kaadi ya NUP. Nkiddamu waliwo ababaka ba Parliament, waliwo abakungu abagenda okugamba mbu kakati omanyi bw'oleeta Segona n'omujja ku Mpuuga. Mpuuga is nothing. Era tetwagala na kumuwa mbudde. Medadi Lubega Segona akali amaggwa is one of the MPs abagezezzaako okuteeka resistance ku NUP. Atunuulidde kaadi olumala ogifuna abazoganye. I repeat, njategeeza mmeeya w'Ekyengera Mathias Walukagga nkimanyi abantu bangi baatandika dde okutuuza ne bakugamba toweesimbawo kuba MP. Right now tetukyayagala bantu bakwegayirira. National Unity Platform n'owekitiibwa Kyagulanyi capacity ezimba omubaka Parliament weeri nga tomaze gamba nti munnange ate kooti ya Kisekwa yatudde ate neekola ki. Segona tumubuuza Mpuuga bwe yalya ssente wayogera oba waddamu jalibu.
era mu mbeera eno mukama wange President Kyagulanyi nakano njagala tukatunuulire waliwo abakulembeze mu kibiina I repeat